Juko wawe ndike mikwano abanjagala bangi mama ne tata banjagala ne baganda bange ekikulu eyatonda yampa ekyokuyimba nange we mukisa mwenayita bwentyo manyi bwennyo bwenti wallahi ndike eddoboozi eriwoma mama kane byennyimba biwoomu nnyo kale mukama yeebale naye abanjagala bambi bamulabye mmwe munnammwe ndike ekikyamu kankyatule siriimu yankwata mwansiima bwe nayimba bwetyo ebyenseeno mpewo lwe lutambi kwe nasookera nze ne mumpagira mwebale nalingangala mama naye saamanya nze tindi wakufa mangu nnyo bwenti obwo wowe ndabye nze ame yanyosa ne tata sore bambi famire yaffe nolosi abange mulabye kubanga nze nja kufa ngende mbalekero kaaba bire bambi zijje okwatira ekifo kyange o mama. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna ebyenjawulo. Oluyimba olwo lw'owulira baluyita Weeraba okuva ew'omugenzi Prince Juko Mawanda. Prince Juko Mawanda we yasiibulira ensi yali aweza emyaka 32 era yali yeetegekera kwolekera bwengula bwa ggwanga lya America agende abeerenga asobola okuperforminga naye ekyo tekyasoboka oluvannyuma lw'olumbe okubeera nga lumukuba ku ttaka era yafiira wali mu ddwaliro e Mulago. Prince Juko Mawanda ajjukira nnyo nga omusajja eyayimba ku siriimu naddala olutambi lwe lwe yasiibuza ensi lwe yatuuma essaawa eweddeyo. Ku lutambi luno yateekako ennyimba nga zonna zaali zeetoolodde bulamu bwakufa okuggyako luno olwa Aneti lwe yali akaabira mukwano gw'oyo ndowooza oba yali girlfriend oba mukyala nga yali amugamba munnange komawo tondeka mu mbeera eno naye ndowooza omukyala mukadde akaakasemba yamulekawo. Kwaliko ennyimba nga Nalosendi ne Walumbe omulwadde ku mulwadde nti omulwadde yaganza mulwadde munno togamba nti anganze omulamu nfe naye. Then n'agira oluyimba olulala kwaliko sifa nzekka ng'agamba nedda abalwadde kibi nnyo okubeera n'eŋŋombo nti tofa wekka kottireko n'abalala nti abo si be baakusiiga. Kati ne kubeerako n'oluyimba olulala olwakyaka lwero Weeraba ng'asiibula ensi era teyazzaako luyimba lulala bw'atyo n'ayolekera n'asanga mikwano gye be yakoowoola mu luyimba olwo ba Livingstone Kasozi, Bafire Bongole Lutaaya, ba Mabirizi, ba Nampa bw'atyo n'atugendako n'agenda ne yeebakira eringi wali ekimuli mu Rakai District. Yafini mutyaba mugambe munno yalwala asula agakaaba bambi olukyalo lwabala kimbugwa lyebulaya munnange essaawa erabika emaze okutuuka bwe ndifa ojja n'oziika mangu taata ab'e Masaka bagambe ne nnyabo mugambe ekimuli bonna bagambe kagamba Rakai munnammwe ali eyo bambi eyali omugevu kati aliŋŋaŋŋanna wolovu njako gabaabwe tobakweka ababuulire ekyo siriimu yandya mukama alina obuyinza alo siriimu aluma gwe mukaluuka gw'omuyimbi
wandera nasima mwena banda so mukwano timose weraba mame yanyosa ne tata sorry bambi familia yaffe nolosi abange mulaye kubanga nze njakufa ngende mbalekero kaba sire bambi sijeyo watire ekigo kyange o mama bwesitukira olunaku olwo ndwevuma ndwenamakisibwa nga ndine munnange teneerabira olw'okwagala obungi neneerabira akapiira kale oba bwekitibwa kyajja mukama bwe yayagala kyokka nyumira okubiriza abaana abato bannange mwekuumi. Abako nga performinga mukisa mulungi. He was a good performer. Yali vocalist. Yali ayimba enyimba zino ez'amaloboozi kubanga okujja mu kisaa kino eky'okuyimba yajja nga ava mu kkanisa Ekimuli era okuva Ekimuli omugenzi Isaac Mukaro yafa 2019 oyo yamusanga ng'ayimba mu kyaki eyo ey'Ekimuli kubanga naye yali azaalibwa okwo wadde baamala ye ne bamuziika Lwamaggwa Kooki. Ye yamusanga nga ayimba n'amwegomba era bw'atyo kwe kumukwata n'amuleeta mu Golden Choir n'amukwasa. Bw'atyo Isaac Mukalo we yamuleeta yamukwasa mukama we Robert Munyagwa eyali nannyini Golden Gate Choir wali ekansanga. Prince Juko Mawanda n'abanga atandika okuperformingira omwo. Obudde obwo yali aweza emyaka 19 era oluvannyuma nga akuguse yasalawo okutandika obulamu obubwe ng'omuntu era oluyimba lwe yasookerako oba olutambi lwe yasookerako baluyita ebyenseeno mpewo. Olunoonyeeko gwe agujubana n'ebitali bibyo oba agujubana nga oyagala buli kimu kibeere kikyo akugamba ebyenseeno mpewo bitwemalizaamu bwereere okusaawa eri essemba tolina kyogenda nakyo. Kwaliko oluyimba olulala lwali very danceable nga lulimu omudigido mungi baluyita Bamuleete. Noonyaako oluyimba Bamuleete. Woba lukubuze jangu onsange e Kasubi ku basooka kwavula stage ndukuwe. Nkugamba nti programu eno eteekebwa mu ssente aba Kikaya College and Vocational School basangibwa ali e Bulenga ku 7. Twalayo omwana bamubangule. Baganda bange eno yengeri yokka gye muyinza okubeera nga muyimiriza emirimu gyaffe kubanga kyemmanyi omwana gw'oba otute ku Kikaya College School era mwami Mubiru talemwa kubeera n'akaakola kikaza eno nti mwami muzungu naawe tukolere emirimu. Omwami oyo y'omu ku bantu b'ensanze nga baagala kadongo kamu okufa obufi kubanga ne ku ssomero lye era kadongo kamu ayimbibwa bamutraininga abaana. Kale nsaba nti mutwaleyo abaana babeere nga babafuula Abanayuganda ab'enkya abalungi. Wali ku vocational emirimu gy'omutwe gyonna bagisomesa courses ezo zonna bazikwatako. Kale naawe omukulu osobola okubeera totuula butuuzi waka totuula butuuzi gwe ayinamu akasente yitaweyo obeere ng'olina ky'oyiga oba oliawo enkya lujja kubeera nga naawe ogatta ku nsi yo. Kati Twinex International bali wali e Bulaga basomesa okuva ku baby class okutuuka ku kibiina eky'omusanvu. St Michael Educational Center bali Kiwanga Mukono abo nabo bava ku baby okutuuka ku ky'omusanvu. Ebyendya n'ebyensula weebiri. Kati gwe omuyimbi genda mu Plan B Records bali wali e Mubende. Nkusaba nti genda bakufuule omuyimbi omulungi. Wona ogenda nga tomanyi kuyimba ogenda kuvaayo ng'ofuuse omuyimbi omutuufu. Gwe yeetaaga bino byenkola oyagala nnyimba za kadongo kamu oyagala bivulu ntuukirira oyagala maziika jangu tubifune. Oluyimba weweesitula n'ojja e Kasubi ku basooka kwavula stage nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15. Woba olwagala ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Woba ozze lwa 5 ntandikira ku za 5. Kale
enkola ekusingira obwangu gye tukozesa naye nkugamba siri monopoly. Osobola otryingako search engines ez'enjawulo oba seekyo osobola okubeera nga ogezaako libraries kati ezo ezikubuze zojja nompa sente ezo zenjagala. Tukyali ku Prince Juko Mawanda. Prince Juko Mawanda omusajja eyali nanyini ddoboozi, yali ayimba nga bw'owulira yoyo Prince Juko Mawanda. Juko waabwe ndiko emikwano abanjagala bangi, maama ne taata banjagala ne baganda bange, ekikulu eyatonda yampa ekyokuyimba nange bwe mukisa mwe nayita bwe ntyo manyi bwe nnyo bwe nti wallahi ndiko eddoboozi eriwooma maama kanne byennyimba biwoomu nnyo, kale Mukama yeebale naye abanjagala babbi bamulabye mmwe munnammwe ndiga ekikyamu kankyatule siriimu yankwata mwansiima bwe nayimba bwentyo ebyensi eno mpewo lwe lutambi kwe nasookera nze ne mumpagira mwebale nalingangaalabula maama naye saamanya nze tindi wakufa mangu nnyo bwe nti obo wowe ndabye nze ame yanyosa ne taata sore bambi famire yaffe nolosi abange mulabye kubanga nze nja kufa ngende mbalekero kaaba bire bambi zijeyo kwatire ekifo kyange o maama. Naye nga yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 28 Julayi 1969 omwaka gwe gumu ne John Mabirizi, era yafa nga 29 Julayi 2021 yafiira ku myaka 32 wakayita emyaka 24 bukyanga atugendako. Obudde buno yandibadde nga aweza emyaka 58. Prince Juko Mawanda yali mwana wa kuna mu nju ya omulangira Eli Juko n'oweewuwe Aida Juko mama wa Prince Juko akyali mulamu, azaalibwa Naluwuli Kamoli District. Ndowooza ekitundu kibeera Balawuli, kale abasoga mwena mbalamuyisa. Ate niwe mukagwa Aida tutwaira akaseera nga titwogera ndakunoonyako. Kati muzeeyi Eli Juko yazaala abaana baali 12 n'oweewuwe Aida Juko. Eli Juko yali musomesa wa primary, era bw'atyo abamu ku abo baganda b'omugenzi Prince Juko Mawanda kuliko Kimugwe Derrick, ne kubeerako Enoka Juko ne Buyinza Juko. Obudde buno abalenzi basigaddewo basatu, abawala mulimu Najjuko Rose, Nasiwa Esther ne Nakabito Anita n'abalala. Kale bw'atyo kati ye Prince Juko Mawanda yazaalibwa ng'omwana omulala, yali mwana mulamu bulungi, omutwe gwali gukola bulungi, naye ku myezi 5 bakadde be maama we Aida Juko yali agenze ku mukolo ng'amulese ewaka ne bato banne nga bazanya. Kati baali ku butanda bwaffe buli obwa banko, ndowooza mwabutegeera ng'obwo bwali mu seplingi bwatunyumiranga nga mugenda ne mutandika okwesuuba. Kati accidentally baali bamusuuba n'ava ku kitanda n'akuba omutwe ku sementi. Bo abakadde kye bataategeera kubanga bamusanga yeebase, tebaategeera nti oba alina ekizibu kyonna kyafunye, ne bato banne tebaayogera nti omwana agudde, bakitegeera luvannyuma. Kale bw'atyo Prince Juko yatandika okubeera nga alwalirira, era okutuusa nga aweza emyaka 7 ng'obulwadde bulemeddeko kwe kumutwala mu ddwaliro e Mulago gye baakizuulira nti yali ayina crack ku kawanga naye nga kyava ku kigo kiri. Era bw'atyo Prince Juko oluvannyuma atandika okusoma ku Kimuli Primary School,
era nga eyo yali amanyiddwa ku kintu eky'obwetoowaze, omwana omwetoowaze, nga n'okuyimba yali muyimbi mulungi mu kkwaya y'essomero ne mu kyaki ey'Ekimuli. Kale ekyo kyamuyamba okubeera nga apushinga ekitone kye, era awo Isaac Mukalo ono wa Golden Gate Choir gye yamusanga mu kyaki y'Ekimuli ng'ayimba, kwe kumuleetera ono muganda we oba mukama we Robert Munyagwa owa Golden Gate Choir Kansanga. Kati Prince Joko Mawanda okusoma yatandikira ku Kimuli Primary School era nga yasoma okuva mu Primary 1 paka mu Primary 7. Obulwadde oluvannyuma lwamuyinga n'aba nga tasobola kweyongerayo, naye ekitone kyo kyamala oluvannyuma ne kimweyimirira n'aba nga asobola okubeera nga apushinga n'agenda mu maaso n'ekitone kye eky'okuyimba, era bw'atyo Prince Joko Mawanda n'aba nga asobola otukolera entambi. Yaleka entambi ziringa 4, ebyenseeno mpewo, essaawa ewedde lwe yasiibuza, si lutalo, nasigaza birowoozo, n'olutambi olulala baali baluyita Women's Freedom, eddembe ly'abakyala. Era ennyimba ezasinga okubeera okwo zaali za luzungu naye era nga alaga obubaka. So Prince Joko Mawanda mu 2021 waafiira, yaleka abaana 2 okuli Najjuuko Elina mukyala mufumbo n'omulenzi Mawanda Samuel gwe yaleka mu lubuto. Agenda okufa yali akoze enteekateeka ey'okubanga ayolekera eggwanga lya Amerika okubeera nga agendayo okupafominga oba oliawo n'okola emirimu emirala, naye ekyo tekyasoboka oluvannyuma lw'obulwadde we bwamukuba ku ndiri. Naye kigambibwa nti obulwadde buno okumukwata okumuteeka ku ndiri, waliwo omuguzi w'ennyimba eyamusiba n'aba nga takyasobola kwejjanjaba, ali mu ddwaliro. Okimanyi nti n'obudde obwera obujjanjabi bwali butono, naye waabeera mu kkomera nga tafuna bujjanjabi. Kale bwe butyo obulwadde ne buba nga bumuyinza amaanyi, era yagenda okuva mu kkomera ate baasala busazi kudda mulago eyo nga gyafiira. Ye ono omuguzi w'ennyimba nti baali bategeeraganye okubanga ono amukolera ennyimba, naye mu budde obwo tekyasoboka. Ekyenategeera nti Prince Joko era yali alwaddemu ebiseera ebyo ng'ali wansi, oli ye kyatayagala kuwuliza. Ekintu kino baganda baffe abaalwala obulwadde obwo obwa akawuka bangi baabonaabona mu biseera ebyo. Engeri okutegeera n'okusomesebwa kwali nga kutono, batono nnyo ababakkiririzangamu nti kye babagamba kituufu. Kubanga nzijukira ne Bernard Ntanda eyakuyimbira Nalukwago, naye yafa mu nkula bw'etyo, kubanga era naye yafa nga kyajja ave mu kkomera e Luzira, era naye lwa nnyimba waliwo eyamusibisa. Kale agenda okuvaayo mu kkomera ng'obulwadde bumuyinza okwegatta ku bazira. Yali nga already alina ne project gyali mu kkola, teyagimaliriza. Bwe lutyo olumbe ne lumutwala era ne bamutwala wali e Mawogola, ne bamwebakiza eringi ne bamuyiwako ettono. Kale abayimbi bangi baabonaabona mu mbeera ey'ekikula kino. Nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst, kansuubire nti ebintu bino bye mbakolera muyiga, naye mujja kumpa amaanyi singa social media platform yange eno YouTube mugiwa obudde ne mugiwa ekyanya, nti naye oba oliawo esaanye okubeera nga etambula okutuuka mu bantu. Kale nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst. Zijawo kitange taata Katonda wange, ekyokola sirina ku lwange, nabenseneganye abange mugende mu maaso. Kasitammwe maama temuli ba ku fensi yammwe, mwetule nnyo abakalana muli ebisiike, muli bamulaba kyate muli enkoko.
Yino Chikaya College School. Essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding. Mix y'abawala n'abalenzi. Senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs, byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities. Kone section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mityana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaaga 4 1 5 7. Chikaya College School.